Survey 2021. Buli mwaka ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokutaano Uganda yeegatta ku nsi yonna okukuza olunaku lw'abakozi n'ekigendererwa eky'okusiima abakozi olw'obuweereza obulungi bwe batuusa ku ggwanga mu biti eby'enjawulo. Emikolo gy'omwaka guno gikwatiddwa mu kibuga Fort Portal wansi w'omulamwa ogugamba nti okwongera okuyambako abakozi okufuna obwenkanya ng'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta atibwa Museveni yabadde omujaguzi omukulu era omukolo gwetabiddwako abakungu ba gavumenti n'ebitongole byayo abakulu mu bukama bwa Bunyoro ebibiina by'obwannakyewa naddala ebitakabanira eddembe ly'abakozi ababaka b'amawanga ag'enjawulo kw'ossa Bannayuganda mu biti eby'enjawulo. Mu bubaka bwe eri eggwanga ku lunaku luno omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta atibwa Museveni ategeezezza nti Bannayuganda tibasaanye kuddamu kukaaba lwa bbula lya mirimu nga balina ettaka kwe basobola okulima n'okulundira beegobeko nawokeera w'obwavu. Museveni agamba nti abantu bangi bavudde mu by'okwekubagiza olw'ebbula ly'emirimu ne badda mu bulimi n'obulunzi era bibayambye okukyusa ku mbeera zaabwe n'asaba abavubuka okulekerawo okulera engalo wabula bakwate enkumbi bakyuse embeera zaabwe. Museveni era agamba nti gavumenti egezezzaako okuteekawo embeera esobozesa bannansi okwekulaakulanya omuli enteekateeka za gavumenti ez'enjawulo n'asekerera abalekawo eggwanga ne baddukira mu mawanga g'Abawalabu ky'agamba nti siri kkubo ly'okwegobako nawokeera w'obwavu. All those children who are going to work for the Arabs, they shouldn't be going there. What are they going to do to work for the Arabs? They should be here. Now, Nyakana is producing the milk and the eggs. But now, he has also gone into making the manure. So he has become a manufacturer now. From the cow dung and the matotoro of Nkoko. Museveni era ategeezezza nti gavumenti ye egenda kwongera okuzimba eggwanga naddala mu kulongoosa eby'entambula omuli okuzimba enguudo z'okumwasa njala entambula y'okumazzi n'ebirala biyambeko ku nnyingiza y'eggwanga era wano alabudde bannabyabufuzi abasimbira enteekateeka za gavumenti ye nga bw'agenda okufaafaagana nabo kubanga be balabe b'enkulaakulana. Mu bubaka bw'ebibiina ebitaba abakozi obusomeddwa Musa Okero asabye omukulembeze w'eggwanga okutula mu nsonga y'omusolo ogw'essalira kiyite minimum wage kw'ossa embeera abakozi mwe bakolera omuli obutaba amabaluwa gabakakasa ku mirimu n'ebirala byagamba nti bibanyigiriza nnyo. Sir, while government has done so much to create job opportunities through promotion of investments, we wish to let you know that many of these jobs can be described as precarious, with no job security, no occupational safety, and no social protection. Our observation is that they are more or less modern slavery and cannot help to alleviate poverty as per your government's development agenda. Your Excellency, sir, some employers are perpetuating exploitation with impunity and ought to be called to order. Abakozi era bajjukizza omukulembeze w'eggwanga ku misolo eginyigiriza abasuubuzi ne bamusaba okubeerako ne kyakola basobole okweyagalira mu mirimu gyabwe. Including alleged multiple taxation on the same items, hurried introduction and implementation of the electronic fiscal receipting and invoicing system, heavy fines against non-compliance to the use of IFRIS, unfair business competitions, among other operational challenges. We wish to thank you, sir, for the audience you accorded them to listen to their concerns. Minisita omubeezi ow'abakozi Divine Esther Anyakon asuubizza nga gavumenti bw'egenda okukola ennyo okumalawo ebbula ly'emirimu n'okutulugunya abakozi kw'ossa okutumbula embeera z'abantu kiyambeko ku nkulaakulana y'eggwanga. Oluvannyuma wabaddewo okugaba emidaali okusiima abo bonna abalina kibongedde ku ggwanga lino. Olunaku lw'abakozi olw'omwaka guno we lutuukidde ng'abasuubuzi mu ggwanga baakava mu keediimo ke baamalamu ennaku eziwera nga bawakanya omusolo ogubateekebwako wabula Pulezidenti Museveni asuubizza nti ensisinkano yaabwe ey'ennaku z'omwezi nga 7 ekyaliwo era baakugaayagaaya mu nsonga ze beemulugunyaako.